Nabira teyabitegeera. Nabira teyamanya biki by'ateekamu. Nda kumunoonyaako ne Morris. Guwe noonyeza omuddo. Mukozesa kambe ninga atema ebifi by'emmamba. N'omala okugukuŋŋaanya kati okuba natandikidde eri entuumu eri endala eri n'okugunona ne bakukandaaliriza essanna ne likwokera mu ddongo lino. Nze n'ebintu binsaze kama Katonda. Yasaluka yimeegaanye. Mukama Katonda wange kinaggwa kino. Oh, excuse me. Hi, madam. Joseph. Gambo otya gwe kasi. Tuludde okulabagana. Nze ndwawo okwagala okulaba. Kunyiiza ne kati obulamu bugamba. Lwakuba gwe buli we nkulaba awo ndabira mu mbeera eri kugamba nti nkunyiiza. Era onyiiza gwana gwe banayo onyiiza. Nenga how are you? Ndi bulungi ogamba otya kasobola. Mpola tugamba nti kati nakunnyonnyola. Leero nyiridde mumanyi gwe nawe n'okusiiwuka muli muti. Anti mirimu gyange munnange ngenda n'enveeyo. Olinga bwe bagamba nti olina kufaanana amatooke g'otunda. Eyo tuveeyo. Mpalevo. Nedda just right. Gwe wange. Ninga agezaako okundaga wengwa naye. Manyi mumanyirira mu magezi kakati. Anti nagamba okuwa amawulire buli kaseera. Gampe leero olinawo gali wano. Nina amawulire. Ayo bagano gono ogasasulira naye no. Kusasula? Luli wa. Ate kati mwaleeseeyo akapya. Tewali buzibu naye ekizibu ekiriwo. Nabaddeko ko ne mukwano gwange. Aye, mukwano gwani ate? Simanyi era ngamba Ronald. Ya. Ronald. Chichi nga tommuka. Nabaddeko naye bambi ekyaddala. Ronald embeera gy'alimu. Mulwadde. Ekyaddala mulwadde naye nga muki oyo mulwadde oyo wuliriza ovanga ku muntu okubeera ne mukwano gwe ne munyumya naye nga atiriika mazima ng'akabira kyate yabadde ki mukwano aye kasolo bannaye ate leero sikulimba Ronald atiriika maziga mukwano ogwani ogwange naye ekyaddala Josephine okimanyi abaana baano bokuddu balaba edduka nedda omanyi nze ogwo mukwano gubaawo nga tannafuna kyayagala naye nkona emboozi nsetula njagala olwo yakugambye eki yakutumye wange emboozi oŋŋambe mbu omukwano gumumanyi bambi teyantumye naye yabadde ambuuliramu nga mukwano gwe nekinkwatako konze kanzije nkubuulire ekyaddala naye Josephine oyinza okuba ng'olina abakwagala bayitirivu era bayitirivu naye omukulu akwagala bambi ng'alabye n'omukwano ekyaddala Loni akwagala naye kiki olina munnauganda iyo obwedda ndaba wano abaana abadda abali kwebati naye nga si bannauganda temubula endabika yo yanjawulo mu era obwedda obulaba mbukuza gyebale kati nyina ensonga kuba bakuyitaana linnya ddungi kakati nina ekifo kye nnoonya
noonya bed space oba partition eyalaisimu mu kifo kino ngeri gy'oli muweza okuba ng'ojja kunyambako. Simanyi naye mbaza okuwa ennamba zaabo abalina bed space muno. Ennamba zaabo abalina bed space basobola ofcourse baba ne connections baba beemanyi. Njagala osigale ng'onnyambako. Nze bankuyamba already bankwadde omuntu abajja kukonektira ku muntu omulala gw'amanyi. Oli munnayuganda munange saagala onsuula awo. Sikukaluubiriza. Kituufu ennamba obeera nzimba naye ojja gimpeerako olaba otya. Okujooga tekuli just ojja kunnyambako tomanya. Sinakigenda kuyamba kubeera ngenda kukuwa kigenda Ne okukuyamba. mu birala ku lumu kuno olaba kirungi nnyo connect. Kati antwale connection. Nina ensonga zange ze njagaza ekifo ekyo. Eyinza n'okuba nga business. Kituufu Wano naye. okola ssente ekisa kuyinza okuyitako. Omuntu bw'asangwa n'empisa gye zibamubuulira era gisigala gikusaba. Kakati ogwo omukisa gutwale. Ate lwaki ogunkaka? Lwaki ogunkaka? Sikukaka naye nkunnyonnyolamu Naye nga ye ennamba sigenda. Olina kyakyongamba? ndikulebuuzi Olina kyakyongamba? ekifo kyekikulu. Ate ne ngamba nkuwa ennamba z'abantu abagenda okukuyamba. Bo balina eyo. Lwaki atuukiza nti balina eyange? Kwagamba Osanga be bajja okunyamba. Kyonna kyonna kiri kuuzi. kwetaaga. yonakanda obukulu ndabayo naye amazima Si eyo ate njagala ka connection. Namba ya simu. Namba ya simu yowa bed space, right? Eyiyo. Kale ojja kumpeera message. Erinnya nandiri kubuulidde naye ennamba. Okimanyi nti singa wakkiriza Loni bino byonna tebyandituuseewo ebyogenda simanyi akutabulire biki akole biki buzibu ki Omukwano gubeera mutima by the way. yes Guba mutima muweeyakakisa omukazi yenna gye buva ne gye bulaga omuntu gwagenda okwagala kituufu asobola omutula ku tuzinagano gayinja kumwagala Kituufu. naye olina wamwetayira emyaka 10 kyogamba nga togenda kumwagala tomwagala so guba mutima mubuulira amazima okusinga okumubeerawo n'addedde namugamba tusigale nga tuli ba mukwano obukwano yagala nokikkiriza namugamba nze njogera kale kiriwe kiti tukole bwe tuti funayo akadde mu meeting bw'omala mu meeting mubeeko bye mukkaanyaako naye okitegeera nja kukirowoozaako mukiraba nti nno kintu kizibu nnyo nja kukirowoozaako Josephine wuliriza mukitwala okuba nti kyawaggulu nnyo akadakiika obudakiika bwe kati n'omuwa akakisa ku kyayagala oba ku kyakusaba n'omuwayo akadakiika kwogamba akadakiika kwogamba bwoti akadakiika osobola okafuniramu olubuto osobola okafuniramu siriimu waga amaddu gaalina agamulinga ag'empisi naawe ekitegeezo kimanyino kimanya nti alina amaddu kitegeeza agenda abuukira buli omu kati nange embeera gye kasolo wano wakulemye embeera gye mulabamu okitegeera wakulemye kyangu nnyo okukivaamu osobola okukyusa ku mboozi emboozi eyo twandikyusiza naye ekindeese kyaloni ono kyaloni akadakiika weeka olaba mu abakazi musobola okubeera n'omusajja ow'amatooke ow'amenvu ow'abaligo anywa enjaga simanyi akuleetera enkwacco bonna nga naye buli omu olina kyomwagalako ono akusiba nviiri naye kaakati nange ow'amatooke osobola anyway sinze mu byenyaali awo lwakuba nti nze muna ennamudiguli mmwe sibasobola kunkaliza naye ayitawe nga tuvudde kweyo emboozi omanyira musajja gwe kino kikwano kyo kino kyayiri ate ogambye toyagala binnamudiguli awonerawa ekyo kyo ogambye toyagala binnamudiguli awonerawa sayizi ye oli munene okumusingako tewali nnyonja ogambye toyagala binnamudiguli ate Irene mbumbumbu oyagala mugambe mbugwe kasolo oyagala Irene kaiza nakutwala serious kale ebyaddala esa akutwala serious sikiwa ajja kitwala nti oli mu byakusaagasaaga byo anyway nja mugamba mbimugambeko omugambe nti mbadde ne kasolo naye kasolo anyimbiddemu n'akayimba naŋŋamba nkakuleetere kaliwa kutonayimba kayimba naye nja mugamba wuliriza kagenda bwe kati ngugumuka ekiro
Banga baba kuntutse kugeze mukama ni musaba nnyo. Hello, Irene nkubiddeko nga mbadde ku mulimu. Kiki? Mwana gwe Gesiini, towategedde tija wani agenda. Agenda? Hey. Ndi wano ŋŋendako DCB mbadde nyina gye ndagako. Kati oliwa? Gw'oliwa? Nzolwedde natuuseeyo dda gw'oliwa. Ndagirira okuva ku DCB ninnye ntya nzije nkusange. Bw'otuuka ku DCB ya red line egiri munda ku center point oviramu ku terminal 1 yanguwa. Bannange Joani agenda kanzije kati mwana gwe. Oba kati ali atya nako madda okumulaba kati yagenda eyo okukola engamiya oba zimuyisa zitya ngali eyo yali mu ngamiya azikama bw'asala omuddo eno nkoko bambe naye ekirungi kaseera afuna omulimu yadde nga byaŋŋamba sibitegeera bulungi nti ate ayagala kuvaayo. Nalowooza Dubai bagenda bugenzi bwe batyo ku mirimu bweyagalira ng'ovaayo. Biki byawandiika ebitagwa sinako airtime nandibadde mukubira wanda ayika alina bingi byoko bunaakubye Katonda yeebala. Asibe tagenda kunkaabirira. Hello James ogamba otya nkoleza audio naye ngenza okulaba ng'otayipinga oyinza n'obivaako ebyo kutayipinga ko gwe kunkubira direct obadde ogiwuliriza. Gyendi ndi bulungi mpozi gwe ate kiki oyagala kuvaayo? Leka naawe ensonga ki gy'ompa? Nedda James lindako leka nkunnyonnyole. Oyagala kuvaayo leero? Nedda James tekisoboka tosobola kusimbula kuva eyo olunaku lwa leero. Tewali ensonga gyonna gyewambuulidde kujja ku mulimu.
Ojuka bye twayitamu ng'onoonya omulimu kati oveeyo. Mbitegeera si byangu tewali mulimu mwangu naye olina okugumiikiriza. Oli musajja James. Kakati tukole bwe tuti. Lindako. naye Kasolo mbonyeebonye bonyeebonye n'abakazi. Eno naye Irene ono kizibu mugumu, simanyi lwaki mugumu, naye ate nga ndaba ye mukazi asaana okubeera oba naye mu maka kuba ndaba mutegeevu, byakola bitegeerekeka, wa buvunaanyizibwa. Anyway, nga tuvudde mu by'okusaaga, njagala mukyala naye naye oba ate ngwe mukyali yeeti kino oba naye nakiyisizaamu eggaali naye kati engeri kyo gye kiri nti baakakisuulawo kiri mu hatibuleke kyandiba ekyangu naye Kasolo ku bwakasolo bwabwe kyekizikivu. Kasolo ndi mubi ate nakyo si kyekiri awo kyolaga mu basenga nti omukazi wuuyo ate kyasa mu kunvuma gye kyanvumyemu sisuubira nti kirimu amagezi. Kisobola obeeramu amagezi agafumba ekyo kinayigiranga kinnakifanjagala. Naye omanyi kansiba omutima ngende na Irene ono kamukubire musisinkane oba mu kapaaka oba ku restauranti. Anyway, njateekamu obusembe. Omanyi abakazi tebaagala nnyo mazima ate nze Kasolo ntambulira nnyo ku mazima, njagala amazima gange ge gaba gakola. Kino kyali eti kankiveeko leka mpanganire na Irene. Okay. So kemala okutwala amatooke eno wenvaayo enda mukubira kyo ekyamazima. Tukole bwe tuti. Nze njagala nzije nkakase ddala oba ddala embeera gy'oyitamu ekunyigiriza okutuuka ku ssa erigamba nti osolewo omulimu oveeyo. Ekiki bulijjo ndowooza omuddo bagubaleetera buli kaseera temusala nsale. Weesala ne batakutwala mu ddwaliro. James kati nga tewaŋŋamba. Lindako. Kakati tukole bwe tuti. Ngenda kufunayo olunaku nzije nkulabe kuba ensonga zino tezisobola zimalira ku ssimu. Nsooke nkulabeko onnyinyonnyole buli kimu kyogereko bulungi ate tuyiye tulabe ekiddako naye ogira okola. Eye nze bwenteesa kale mukwano airtime aweddeko kale nja kujjayo kanneeteeketeeke nfune olunaku ofu yange nzije nkulabeko twogere. Kale mukwano beera bulungi. Kale bye. James embeera ate nga si nnungi gy'ayitamu aneeraliikiriza. Omulimu guyenda kuvaawo ogw'amangu ddala tannawezayo bbanga ddene nga atandise okukola naye katuyiye sisobola muvaamu, sisobola mulekerera.
Gwe Tina. Sengawo gyali. Kakati leka nkubuulire kino ekintu Tina. Bw'oba osobola genda oyogere naye oba si kyekyo wano wooli wano ku ddungu bwe kubaako omusawo ng'omumanyi genda akuwe ku magezi oba si kyekyo buuza mikwano gyo. Mpulira n'okuswala nswadde maaso gange sagala nakulaba. Simanyi ebbanga limaze nga nyonoona ssente zange na ssente meka zinyonona. Kye mbadde nsuubira si kyoli yadde n'akamu. Nyonoonya obudde nga nkusisinkana mu bifo eby'enjawulo nkutambuza nkutaddeko ssente zange. Losi oli loosi ggwe. Nkubuulira ekintu kimu siyina wadde kyenkufunyeemu. Ngenda ku mulimu nze ngenda ku mulimu. Tunula obudde obulaba ngenda ku mulimu. Ngenda bweru kunaaba njagala okwata ebipale byo okwate n'ekisawo kyonviiri. Saagala kuganya ebintu ate obiddemu. Tewali kyenkufunyeemu kye mbadde nsuubira si kyoli wadde n'akamu. Nkutambuza nkutaddemu ssente nkufunyeemu ki? Naye mazima ddala baby kati zo ssente mmeka zombi? Tompita baby. Ogenda kunsangawo. Kirira wansojja ebipale byo. Kirira. Wansojja ebipale byo. Wansojja ebipale byo. Bijje ngenda ku mulimu siyina budde. Ogenda ku mulimu genda ojja kunsangawo. Sagala kukuba. Sagala kukubira wano. Kitegedde? Sagala kukubira wano. Nze ngenda ku mulimu sirina budde. Nkutaddemu ssente nkutambuza. Nkusonyiwe ku ki waliwo kigenda okyuka? Ogenda kyuka ku ki? Kiki ogenda okyusa? Ogenda kyuka ku ki? Kiki ogenda okyusaamu? Kwate kirira tewali kwate mpaleyo. Jawo. Yangu. Jawo. Oluddeyo mwana gwe mbadde nze naye naawe obimanyi ebyo eno baasi eno metro ngezezzaako nokwamana gwe nnyanguye nga bwekiwulira ngezezzaako nze nziruka mwana ejo wani ye aliwa aliko mu washroom sitole kusimusanze omwana oyo applyinganga ebintu nga ffe tetumanyi wangi American Visa Lottery bandi awo Kampala badde nti tugende yagenzeewa wangi banange tumusabira abeere bulungi afunire yeepambi tutanga yeebala ebintu ebisi byangu kakuba mama ne process yagitukwekase bannene kantubiddeku naffe ne tugenda waakiremu n'ayitamu kati it's okay bambi katumusabire just kyeneraliikidde mutya bwe tugenda beerawo mwana badde atusapootinga oyo mu bintu bingi tumusabire emikisa bambi n'ekirala alina ebbaasi eno gye yandikedde baasa naye naŋŋamba omuntu ono munoonyeeko naye ojja kunnyambako tumunoonye yes tujja kutuuka ewaka tukebere tulabe kiki yatugambye bambi gwe jiwani kati agenda kufuuka mu America si ye mweru musaba waffe naye akageri gye tuwadde tuddeyo waka tunoonye byabadde ayagala missing already. I'm even missing her already. Tugende mwana gwe Jawo. Sagala bikwatako jawo. Jawo. Ekirala nsituka ngenda mu kiyigo kunaaba. Okitegedde? Nkomawo ng'ogenze. Okitegedde? Sikusangawo. Nkiddamu. Wabula sikusangawo. Toyina muga. Sina kyenkufu. Toyina na mulamwa ggwe. Angende naabe. Ntuyanidde bwereere. Angende naabe. Wetaaga tompita baby. Wetaaga omusawo. Oba si kyekyo noonya Katonda ojali oyogere naye omubuuze nze wankola ki. Bambi nkwegayiridde. Beera bulungi okitegedde. Kwata bintu byo onviire.
nze ngenze ngano gwe mbadde nesigagenda ne buba omutima gwange gwonna nengumuwa nengumumaliramu naye nga lwaki oba okola ekintu ng'ekyo mwana wange banenze leero nente omuntu wakulagiriranga gy'abeera ekintu tokirwamu kkirizanga oyo aba akwagala atakwagala takulagirira gy'abeera zikubulira era Tina weesiimye mazima ddala omuntu nagamba mbukwata ebibyo oveewo nagamba otewa empayeyo nayo otambula ogende nayo naye bannange ndibooza mukama alimpulira